Ulira embeera eddugalidde Sipapa mu kkomera gyali Eruzira. Omanyi abantu babeera ebweru mukwano gwange mpuliriza balowooza nnyo nti baamalayo era nga balowooza nti eggwanga lyabwe. Naye omwaka guno nga gunaatera okubeera nga gutandika bw'atyo omugagga amanyiddwa nga Sipapa owa Sipapa Entertainment yagombebwamu olubwala oluvannyuma lw'okubeera nga yateeberezebwa okubeera nga yabba essente ezisukkira ddala mu kawumbi n'okusoba nga kuno kwaliko amasimu, TV okuva mu maka ag'omusajja eyali omugwira era ng'ono yali mu Sudaani. Kati embeera nno neegayeggaye Sipapa yandibeera nga avundira mu kkomera mukwano gwange mpuliriza mbikuleetedde ebyentiisa ku Sipapa ono tubadde tuludde nga suuliza ku Sipapa. Kati wulira embeera eri ku Sipapa ojja kakasa nti okufumba si kwota mukwano gwange mpuliriza. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadula Eke TV okuteekako galubindi n'okukubira tooki tusobole okubeera nga tutolontoka mu nsonga nga zino munnange tusobole okubeera nga tuzimanya oba oli awo gwompye munnange nkusaba osubscribinge ku channel yaffe okonenekadde osobole okubeera nga tuva mu waako ono mukwano gwange mpuliriza era vidiyo eno nkusaba gimpeera ekigalo tutambule ffenna mu waka waffe ono. Nkugambye tuli mu kkomera ly'eggwanga ekkulu Eruzira tugenda kubeera nga tutunuulira Sipapa embeera gy'ayitamu enjaga emufukidde enjaga era emuzaayidde ebitukula makayi byazalira ku nsiko. Kanyamunyu jjukira nti n'empizi muyiseeko mpitirivu ga Sipapa ono mu kkomera lino si oli eyali avimbira ebweru. Kakati amawulire agesika okuva mu ggwanga amawulire agesigika okuva mu kkomera ery'Eruzira galaga nti Sipapa ebintu byongedde okubeera nga bimwonoonekera mukwano gwange mpuliriza. Eyo gyali ku misango nga bwe nkunnyonnyodde egy'okubbisa eryanye nabba akawumbi kalamba ne sente zisobamu. Jjukira nti ono bawadde ebiragiro ku mmere gy'alya olw'okubeera nga bamwekengedde okubeera nti alina akabinja akakukusa enjaga so ne bagiyingiza mu kkomera ne babeera nga bagigabira abasibe. Kale nno jjukira nti 2022 nga bwe nkunnyonnyodde yali ne muganzi we Shamira Nakiyimba bano baggulwako emisango gy'okubeera nga babba ssente eza Uganda akawumbi kalambo bagiyite biliyoni namba ne miliyoni 600. Kuno kugambe nti kwaliko TV nga kuliko amasimu n'ebintu by'omunju ebirala okuva mu maka g'omusajja yali amanyiddwa nga mu Sudaani Jacob Aroko ono nga musuubuzi wa mu kibuga Kampala. Sipapa ono ng'abasibe abalala mukwano gwange mpuliriza abalinamu kasente mu kkomera Eruzira olwatuusibwa mu kkomera ly'Eruzira ono yapangisa omu ku basibe asobole okubeera nga oba oli awo amukwataganyiza ku by'okubeera nga amufumbira akamere. Era ono buli ku makya yalinanga okubeera nga amusinkana n'asobola okubeera nga amuwa menu kikyagenda okubeera nga alya kikyagenda okubeera nga anywa. Era omufumbi ono yali akolera Sipapa mukwano gwange abeera akola olukalala buli lunaku olw'ebintu omugagga lyanabeera alya mu lunaku olwo n'ebyanagenda okubeera nga anywa buli lunaku. Wabula kigambibwa nti olupapula luno bw'amala okubeera nga alukola alina okubeera nga alutwalira abakulu b'ekkomera ne babeera nga batoola ku ssente z'omusibe ezabeera aleka ku reception ne babeera nga bawa omusajja ono abeere nga afumbira omugagga. So bano be babimugulira ne babimuleetera n'abeera nga abifumbira omugagga. Jjukira nti abagagga baleka ssente nnyingi ku reception so kati bo balina eddembe okubeera nga munnange batumya ebyokulya okusinziira ku ssente ze babeera balese ku reception. Era ne Sipapa bw'atyo yenkola gy'azze akolamu Eruzira. Naye munnange omufumbi ono abadde afumbira Sipapa mwali mu mukwano gwe ennyo oba gwamanyi nga ennyo nga yamusembeza dda. Era abafumbi bano jjukira nti babeera balya bubi ebafuna abagagga nga bano katugeze Sipapa babeera munnange babeera babavunnamira babeera babagondera oluvannyuma lw'okubeera nti akamere kano kaafumba n'omufumbi ono afissaako n'abeera nga ke kamere naye kwalya. Kale ku ntandikwa y'omwaka guno omugagga Sipapa yafunamu akusoomoozebwa ku by'ensimbi era ng'essente zaakendeera kwezi yali alese Eruzira. Kyamuleeteramu okusoomoozebwa n'okubeera nga munnange atandika okulya kawunga katono. Kati mugagga munne omusumba Collins Twahirwa ono jjukira naye avunaanibwa omusango gw'okusobya ku muzungu eyava mu ggwanga erya Latvia era gwe musango munnange gwaliko naye kubanga jjukira omuzungu ono yali azze kulambula mu ggwanga Uganda. Yavaayo n'agaya Sipapa mu basibe banne n'amugamba nti waggwamu. Era kino kyanyiiza nnyo Sipapa ogenda kakanange mwumi zisumulukuse era yeyoza omusumba emimwa n'amwasa ennyindo n'amaaso ne gazimba. Sipapa nga amukuba ebikonde munnange. Kakati nno kino kyaviirako Sipapa okubeera nga afuna entondo n'abeera nga yekutula ku banne munnanga abagagga
olw'okuba nti essente zaamukenderako n'abeera nga ye akolagana n'abaavu. Era kigamba nti Bobi Yanga bwe yakwatibwa yasinkana Sipapa mu kkomera, era abadde akolagana nnyo ne Sipapa mu kkomera lino Luzira. Abadde naye mu apa era wanti kati ye Bobi Yanga mukwano gwange ampuliriza yafundikidde ng'afulumye mu kkomera lino era ali bweru. Naye Sipapa munnange abadde akolagana nnyo ne Bobi Yanga mu mbeera eno nga yeekutula ku bagagga banne. Naye jjukira nti Sipapa ono yasabirwa okweyimirirwa mu kkooti, naye kkooti eno yagoba okweyimirirwa kwa Sipapa era n'eragira emisango gya Sipapa gino gyongerweyo basobole okubeera nga baddamu okubeera nga bagiwulira omulundi omulala. Naye nga munnange okusooka okweyimirirwa kwe ko kwagobwa. Jjukira nti okunoonyereza ku nsonga za Sipapa kigambibwa nti kwaggwa dda, era kakati tulinze bulinzi Sipapa agenda okubeera nga munnange agenda mu kkooti enkulu ono gye yasindikibwa. Kakati tulabe ki ekinaddako. Sipapa ono oluvannyuma lw'okubeera nga yagaanibwa okubeera nga yeeyimirirwa, kigambwa nti yaggwamu essuubi n'atandika okubeera nga akola effujjo mu kkomera oluvannyuma lw'okubeera nga alowooza nti agenda kubeera nga avundira mu kkomera lino. Jjukira nti Brian ono y'omu ku bakulira ekkomera ery'Eruzira. Kigambwa nti ono baakwata Sipapa lumu ne bamukuba bubi nnyo era ne bamusibira ne mu kasenge akalina fridge, ne bamusibira omwo akasenge kanyogoga era ng'ono bamwambudde ng'asigadde mu underpart njereere. Ensonga evunaanibwa Sipapa okubeera nga asibwa bw'atyo, kigambwa nti ono yali akunze abasibe abalala basobole okubeera nga beekalakasa mu ggwanga mu kkomera Eruzira. Era kigambwa nti ono yawaga omusibe amanyiddwa nga Omar okubeera nga yeekalakasa n'abeera nga ayagala okubeera nga awamba ekkomera ng'alumiriza abakungu ab'ekkomera lino okubeera nga tebamufaako okubeera nga bamufunira obujjanjabi ku kiwundu kyali alina ekifeenya n'okubeera nga kiwunya, nga ne basibe banne bonna baali bamwesamba mu kkomera lino ery'Eruzira. Kati kigamba nti Sipapa ono yali amukumyemu omuliro okubeera nga yeekalakasa. Era kati wenjogera kigamba nti Sipapa ono yateekebwako amateeka amazibu ennyo, era n'omufumbi ogwakozesa kati bw'aba munnanga anaagenda okubeera nga amufumbira n'okubeera nga akola olukalala lw'ebintu by'anaagenda okubeera nga alya mu lunaku, walina okubeerawo munnamateeka oba omusirikale omukuumaddembe n'awuliriza era nga boogera mu lwatu mu mitayimbwa gino egy'ekkomera nga Sipapa ali sayidi eri nga lona ali eno ayogera n'omusirikale ng'awulira. Kigambibwa nti ekyaviiriddeko okubeera nga Sipapa bamukozesa enkola eno, Sipapa ono yandibanga abadde akukusa enjaga n'agiyingiza mu kkomera kosakka ebintu ebirala chemicals okubeera nga Sipapa ono alabika abadde abikukusa n'abeera nga abiwa abasibe abalala okubeera nga munnange abigabira abasibe abalala babeere nga batabuka obwongo basobole okubeera nga munnange batuusa ku basirikale obulabe. Naye nga kigamba nti Sipapa ono yalayidde Sipapa yalayidde n'agamba nti wafulumira ekkomera agenda kubeera nga afaafagana n'omugagga amanyiddwa nga omusuubuzi wa Pine munnange Sebuufu jjukira naye ali Luzira. Kigambibwa nti yasibwa ku misango gy'okubeera nga yakwata omuwala amanyiddwa nga Donna Katushabe. Kakati no munnange naye n'atwalibwa Luzira. Kakati Sipapa kigambibwa nti ono alumiriza omugagga ono n'agamba nti omusajja ono mbu ye yamulonkoma n'abeera nga amusongamu ennwe n'abeera nga amuwendulira baamukwata ku misango ye Sipapa gy'agamba nti teyagizza. Kakati no Sipapa ali mu kkomera naye ate ekisinga okubeera nga kikumala enviiri ku mutwe ali yeewera n'okubeera nga munnange awaga n'agamba nti wafulumira kaabe lubaale kaabe Katonda agenda kubeera nga asinkana omugagga ono wa Pine ate munnange ebifuba bibabugume. Sipapa ono kinajjukirwa nti y'omu ku basajja abaali basinga okubeera nga balaga nti bamaanyi nnyo naddala mu kibiina kino ekya NRM. Era ono yatambulako kone emmundu yagendako kone ku National Unity Platform n'alaga nti munnanga agezaako okubeera nga atiisatiisa abakungu baayo oba abavubuka abaali baliyo nga foot soldiers n'abalaga nti tebalina kye bali. Era Sipapa ono abadde ayogerera waggulu nnyo, jjukira nti tannaba kubeera nga atwalibwa mu kkomera Luzira. Yavaayo n'akola statement n'aga nti omusajja yali amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana ne Honorable Muhammad Segirinya ono yalumiriza n'aga nti bano baali ssente za General Museveni era ne bagaana okubeera nga bamukolera ate nga akasente baakalya. Kakati no Sipapa n'abawa amagezi n'abaga nti okubeera nga munnange bava mu kkomera balina okuvayo ne bakkiriza ensonga eno nti baalya ssente era nti ne basaba n'okwetonda n'okwegayirira General Museveni ajja kubeera nga abasonyiwa. Jjukira nti Sipapa bino ebigambo yabyogera n'aga nti bano basabye Mwami Museveni okubeera nga abasonyiwa era bano bakkiriza nti ssente baazirya bajja kuvundira mu kkomera. Naye ebintu bya Katonda bizibu nnyo kikwewuunyisa. Abasajja bano baafuluma dda ekkomera naye ate Sipapa yali abalumiriza okubeera nti baalya ate essaawa zino yali munda ng'avunaanibwa emisango gy'okubeera nga yabba akawumbi kalambana miliyoni 600 kosa TV n'amasimu n'ebintu ebirala bikozesebwa mu nju nga bino yabibba ku musajja omugagga Omusudaani era omusuubuzi mu kibuga Kampala eyali amanyiddwa nga Jacob mukwano gwange ampuliriza. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde
ku lwa news team yonna eya AKTV okubeera nga nkutabaaza n'okubeera nga nkutembaasa mu nsonga zino zonna tusobole okubeera nga nazo tuzivuunuka ate tuzikuba oluku mutwe tulabe ate ekiddako. Aisani atufondawo mukwano gwange ampuliza tugenda kukwatagana mu akaddako nze nkyaliwo nnyo Mukama Katonda akunkumira atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale.